alina enteekateeka gyakoze nti agenda kukolayo kadina omukulu papa Misa Semakule Makinde ku papaazi ennaku z'omwezi 28 guno omwezi gwennyini. Abamu ku bantu n'abawagizi babuuza nti Ekivuru kyatoopingibwa oba Ekitabo neyanza omukisa ogwompeereddwa kuba kono kyentegeeza abawuliriza baffe bonna. Ekivuru twafunyeko meeting jjo okwongera okweteekateeka odda nga kuba Evlyne bwe yafa tubadde ffenna nga tituli mu mbeera zaffe zimala. Twatudde ekintu kuteesa tukyongere mu wiikendi leemu, that is 5 November. Ejja kubeera ennaku olwakutaano. Era waliwo emisanki ku Papa Sport Makindye. So kintu twakyongeddemu okwongeza wiiki emu olw'okwongera okweteekateeka mukama wange naye nga tubasaba mujje kuba kozi yaffe twandyagadde nnyo okuba kwalikyaliwo omugenzi ne bwagyali eyo manyi kiri musanyusa ng'awudde nti kyeyalowoozaako kiro kisigale tukitwala mu maaso. Akasente akalaba kavuddemu kayambe ku mutabani we n'ekirala okwongera okutegeeza ensi ekikwatagana n'ensigo obulwadde bw'ensigo kuba tusobola kubawo n'abakugu tujja bwakatakiika katono boogereko ensi n'abalwadde b'ensigo banyiyo nabawo obujulizi kibadde bayitamu okuba Evlyne babeegattako kubanga balina ekibiina kyabwe nga balina ne WhatsApp group yabwe bawerako abantu banga 200 mu unity y'ekiruddu. Kati twetaaga ensi emanye obulwadde bw'ensigo buvaawo ate ekibuleeta obeera otya nabwo oyinza kubwewala otya buba bukutte buwona tebuwona bino tugenda kubizuulira awo. Aba n'abaza ogafuna omukisa okumanyako kweno nga biviira mu bantu bennyini ekikwata kubanga oli aba akyogera nga yajjanjaba ensigo omulala nakkatiriza nga eyo yalwala ne gwe bagisimbuliza mu mbeera ya transplant ye nga naye waali kitegeeza nti ojja kuvawo ng'olina kyensina ekirungi. Ate ensigo erwala buli muntu era tugenda kubitegeera tukugenda ku mwana omuto ensigo emulwala n'omugaso gw'ensigo mu mubiri gw'omuntu era tugenda kutegeera ku olwo. Awo wennyini awo wetwali mu lumbe abantu abamu baavaayo ne beeyama kubanga oba oli awo bawangera okugattako ku ttaffaali oba okuyamba omwana oyo Fred. Bangi beeyama, abamu ku bo bavuddeyo oba byakoma mu bigambo wali? Abamu nga bw'omanyi mu kaseera ako ebintu biba birala bumu ebigenda bikakkana bintu bikyuka nemu nadda ku nkondo ye. Abamu bakyayambayambako mu mpolampola era ku kirowooza kinaabeerayo ebbanga lyonna kubanga n'omwana akula nayo yeesozeewo okuyamba talina okutuuka nga talina busobozi oluusi obanga namirimu obuvunanyizibwa bumweyongedde so nga tulina okuteekawo embeera ekyajja kubanga yakusabiriza kuba ekigendera kyaffe ekyali kyakusabiriza ekisanga ng'olwokuba tutwalina resources nga tulina okusabiriza tuka kikyatugamba muno obadde buno siba kugenda nkya tugeeko nekitukolawo ekituyamba okusigala nga tujjanjaba omuntu ng'ate ekiseera kyetuuka ng'abe tusaba tebakyasobola kutuwa tukole ki. Kati awali omulimu awo okusalayo Ekivuru kituyambe. Ekyasooka abamuganzibazza ne bakiggalawo ekyo kitatuyamba ate kino afuule kakimalita kituuseeko. So embeera eba tutambula mu mbeera bwekisoo. Mabegakaawo mwali muwaabidde era sitole eyo nagikolako bagundi abaawo ku muganzirwazza abamu abaali bagezezaako okubanga balemesa Ekivuru waliwo era wali bagezaako okutawaanya ofiisi zammwe ne basibiramu omu ku mukozi wammwe. Egyo emisango gyakomawa gikyaliyo? Misango gyegiri emanyi kkooti etwala prosesi yayo mu mpolampola okunoonyereza kuba kungi obujulizi bwabwe bwetaaga obumala misango gitambulira kuba ne kwolwo nnyininyini ebyo lwafa tuba tunagira kkooti twafuna mukisa kuba tunagenda kkooti naye kyafuna mukisa kwogera na mulamuzi kubanga obudde bwali bugenda naye nga puroguramu yonna njeetusse ate nga ziteyinza nnyo okubeera mu kkooti
naye atuukawo n'enjogera nebekikwatako omulamuzi yamutegeeza nkibaddewo kirungi naye aba abigoberera abiraba tetuvaayo nga atiina ejjanja okumanyisa Evlyne naye nga musabe kyali mu kooti naye nga waliwo kiraga nti tujja kukwatagana nabo tujja kutegeeragana tusaba Katonda akkirize abaasigala mu zi ofiisi eza Namulondo babitegeere bulungi babeere bakisa bakaasire omuntu oli yagina n'akafudde obulamu bwe babeere bakkakkamu tukimaliriza mu mirembe otwagezaako ffe twasobola nekigadde kiri waabwe kuba ne kooti enkulu yatugamba nti tubawaddeyo akaseera paka mu Desemba mulabe temusobola okutuukako katusuubira Kijiddwayo 7 Desemba wagambye nti kituuseeko naye nga mu kiseera kino waliwo okwekiraga nti tujja kutegeeragana. Mwami Bosa nga tumaliriza atwagala okukatini wali omukulu muganga awa Victoria University ye Vice Chancellor wawulirako ng'agamba nti omwana Fred Kasavu agendamu abbasale mwabitegeerako ebyo era omwana yabiwulirako mwatuukirira omukulu oba byalinga byamawulire just mwami ekyo twabiwulirako twakitegeerako naye tuba tukyali mu mbeera eno nga bwogirabye n'omwana alina okusooka kukakkane ekiba kiwuggwe bwekuba kutya byonna ngaomuntu gaafiiridde omuntu amubadde okummega nga maama kakakane nga mukiseera ne baba bageze mu kiraasi asobola bisoma n'abitegeera wakati nkigeera bwezi bbiri nga tulowooza tusooke tumwemu ku kadde ategeere tugende kyomumaaso naye nga mu kiseera tugeebaza omukulu gwe yatuwa ekitebo tukyagusuubira tumanyi tuweego bisebe omwana okugenda asomeka university. Abawuliza ba radio buddu bugambo ki bwoyinza obbasuulira kubanga omuganda waffe gye twamulekeeyo mwanyinaffe ezindagu ndakabira munnabuddu twamuziikaawo wayitawo Kalungu munnabuddu muna Masaka munnaabwe azawo galedde essaawa eno twamuteekeeyo naye tubasaba mutusabireko ku kyensonga y'omwana oyo abeere bulungi aveemu okutya ate obulamu bumwanguyire ekirala kyalina kyasobola kyonna nga kiyamba okutuusa ku mulala amawulire nti ekivulu kya munnabuddu Evlyne Lagu kigenda kubaawo nga katonda akavaamu kagenda kuyamba ku mutabani we nze ndowooza ajja kuba tukoze bulungi n'asobola okujja n'abaawo ajja kuba tukoze bulungi nnyo jangu obeerewo sasulira akasente ako si kangi mitwalo 2 omwana yabikola kyafuna naye tusuubiraga Zubairi famire okujja okukola ekijja ky'omwana oyo Evlyne wali twateesa n'abakusheno baali balina kuzimba bamale ebijjako tukola nga tuteeteeze ko tuwadde akasente mu kiseera ekyo n'ogwo omulimu Zubairi famire ejja kujja gukole bulungi awo twamuziika tujja tukategeeza n'abasobola okujja n'emituba ebyako tujja kumusabirako ne kuolwo ng'ekijja ekyo kizimbibwa. Tweyanza mukulu Bosa oyo wa Zubairi famire era nga y'omu omwami yalinga ali ku lusegere wa Evlyne buli kimu ekyalinga kyetaagisa yali abeerangako okubanga ati nga muyamba mubeere bulungi.